Emisi y'okujaguza emyaka 50 gy'essomero lya St. Joseph Girls Ensambya ekulembeddwamu Ssaabasumba Ssekulira Kampala Dr. Sweden Zitolanga ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Yeetabiddwako abantu bangi ng'omugenyi omukulu abadde Minisita Omubeezi w'ebyatandikira agawaggulu Dr. Jesse Muyingo. Our vision is to build a legacy of excellence, imparting to the girl child all-round education. Ssaabasumba asinzidde mu kusaba Bavumiridde ettemu eryakolera ku Anfelis Kawese n'ategeeza nti buli muntu alina okuyamba ennyo mu kuuma obulamu bw'abalala so si kutta. Kubira bannayuganda omulanga balina omutima ogukyamu wakiri bajjukirenga mu moto ya Uganda egamba etya okulwa Katonda nkuki byonna bitukola tubikole ku bakola tulakuŋŋamba nti kulezi kuziku bafuna ki nsi yange batusuubiza ripooti gyetulindidde ezekubabe kinaddaku nenga kitalo nnyo. Ate Minisita Muyingo yeebazizza abakulira essomo lino olw'omulimu gwe bakola okusomesa omwana ow'obuwala n'akubiriza abalina amasomero ag'obwannannyini okufuba ennyo okukendeeza ku fiizi nga bayita mu kulima emmere ku masomero obanga yesinga okulinyisa ebisale by'amasomero. Tusetingira school fees eziri reasonable tusobozesa omwana wa Uganda naddala omwana omuwala obutalemererwa kusasula school fees kusoma wa school fees. Ne Kalidinaali Wamala alaze obwennyamivu olw'ebikola ebyeka ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kalidinaali okwogera abadde akulembedde okuyimba mmisa ku lunaku lw'omutuukirivu Yosefu Ennyenga mu Buyikwe. Butuufu bwa ngeri ki obwo? Ebifaanana bityo tubiwulira, ensimbi tuzirya, tussa abaana abatalina musango tubatunze. Omuntu omutuufu ali ludda mu Uganda. Yennyamidde olaba nti agufudde omugano okwonna obutonde bw'ensi kyagamba nti kyattana eggwanga oluva abadde okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe eky'okujaguza emyaka 10 egy'ekisomesa kino. Omugenyi omukulu abadde Javes Nenamo nga yamyuka akulira Vision Group akubiriza abakrisitu bulijjo okuwa ennyiikiriza esobole okukula n'okulaakulana. Whether it is Nyenga Seminary, whether we are building a parish, we must mobilize ourselves and we have the numbers, we have the resources. Let's not wait for anybody else. We should do our own project. So thank you very much. Because of time, my Lord Bishop, I also want that CD. I had organized my 1 million shillings to come and donate to Nyenga Seminary, but when I was asked to be chief guest, I will add another 1 million shillings. Josephine Sensenfuma ne Rubega Ivan bakusakidde eggulu ino ku Bukedde TV.